Wanje taata ndi fit mpozi gwe muganda wange avuddeyo muganda wange mbeeraki sho zaabadde nnungi sho zaabadde bbiri zaali zirina basatu naye okusatu bagisazaamu olw'ensonga sheeki yafa ne tukola Abu Dhabi ne Dubai. Sheeki yafa eri mu Alain nga tebasobola kukolayo kivulu so ne tuba nga tulina kukola Abu Dhabi na Dubai wokka. Yasindi I think they just fell out with a promoter nenga abantu babaddeyo suubira nti eflopins ate abantu bali badde bacomplaini nga sindi toze biki babaddewo jasa ne foto gyo yadde nga abantu bavuddevuddemu naye nga abantu bayombe kuba basasudde badde bangi. There were people just she fell out with the promoter n'alaga akabuli nesindi n'avimba so kyekyo kyokka. Ate nga nze kenyini natuuseewo mu room nga teyadde nsibe just mwana lwakuba abantu abakola amawulire baba baagala amawulire gaabwe naye they just fell out the promoter nga ogamba nti emmotoka yange oba mbi etya ngitunda $3,000,000 okitegeera kyekyokka ekyabaddewo oba mbi oba ki nga te ye oli agamba nkuwa 15 so ne baba nga bagira otherwise the show yadde fit tewabaddewo mbeera mbu ate abantu tebaze. Naye nga kyemmanyi kiri kimu nti show y'omuntu ng'abantu tebazze woba okyegendereza tewabeerawo ate eyo mbeera abantu baluzinga moral oli ne waba yasasudde nga tebazze naye just bafaani they need to get the side of their artist wanaaba afunye time n'ayogerako nabo eri bafaani be bajja mutegeera oba promoter n'ayogerako n'abantu they understand each other because tekyadde ku bantu abantu the crowd was there sang for the crowd lwakuba nze ng'omuntu ebintu byange sitera biteeka endoza that's my weakness as an artist tibaartist abasinga bakola show bagiteekayo biki cause ne nagenda e London footage gwe nateekayo bamumpa bwe nabagamba muteekeyo but I'll do it for them nga baagala olaba nti obawaddeyo oba tewabaddeyo but Cindy as a person sobola mwogerera kuba ye nga ye yadde ayogera yadde alina embeera ye nga ye gye yabadde akola ki gy'adde ayagala gye bataasobodde muteerawo so n'asalawo obutakola ki Abu Dhabi twayimba wamu Abu Dhabi tanapu yadde nungi tho wabeerawo ewasingako Abu Dhabi then ne Dubai naye nga tanapu was fine esegeera pulira nga mukama w'amaanyi kubanga obusobozi bwonna Katonda yasobola okukola ki obusobozi bwonna Katonda yasobola okubeera nga abukuwa simanyi sijja kwogera figures simanyi naye kyemmanyi kiri kimu nange natuuseewo naye nga alina sente ze yeetaaga so they fell out promoter n'avimba nesindi n'avimba cause naye awulira kubanga naye star ekitegeera kyekyabaddewo naye nga tewabaddewo mbeera oba turn up cause if we talk about the turn up then abantu tebandiyombye kubanga otuuka ku kivulu newoba wakisasudde naye ng'olaba mulimu batono vibe ebula tosobola kubanja muyimbi omanya tajja kujja Kyemmanyi simanyi kusagala kwogera nnyo ku bye sitamanyi naye kyemmanyi baawe ye muntu eyabadde next of kin mu kiseera ekyo muntu eyadde okumpi promoter kyali wange naye mumanyi katsi
naye bbawe ndowooza buli maka galina engeri gy'embeera yaago saagala kiyingiramu nnyo ekyo. Era omwami mu biseera bye yabadde alina okusapootinga mukyala we, so yabadde asinga okukola decision ezisinga, okitegeera. So nze sikiinaako kyamaanyi, sobola kumanya ssente ze wadde babanja cause Cindy ayinza okuba ng'agamba figa ndala ne promoter ayogera ndala, so ekyo kijja bba eri bantu kujajinga. Cindy okusaba extra money nakiwulidde, naye ndowooza promoter yangamba waliwo show gye tutaakola yali eya lane olw'ensonga sheeki yafa, so nga mweyo state nga tetusobola kukolayo ki show. Kati Cindy n'amanya nti show ssatu ezamujja wano tuuka eri and maybe she's not ready for the miscellaneous. Njogerera kino nga njogerera promoter, sogerera Cindy, simanyi side ya Cindy. Njogera promoter kye yaŋŋamba, Cindy was not ready to face the miscellaneous. Yakimanyi nti engeri ze gye nalinnye, promoter agamba nti Cindy yasaba ssente zaki za Alain gy'atayimba. So promoter nga tali ready muwa ssente zeri gy'atayimba. Ne promoter n'atuuka ekira n'agamba it's fine nja zikuwa edda after the show. Cindy n'agamba twetaaga ssente ezo kati. The reason I say nkiddamu soogerera Cindy, njogera promoter, njogera ku promoter kye yakoze eki kye yaŋŋambye. So Cindy waba ng'alina obudde kuba ali mu campaign ze, waba alina obudde ajja kwogera ye ku side ye. Ssente ze Dubai simanyi, sijja kulimba, naye nga balina ze baamuwaako. Ekyo kibaawo olw'ensonga nze nali nvudde ku venue, naye ekyo kibaawo olw'ensonga nti omuntu aba asasudde and people are there. Lwakuba nze mwana siri muntu mulabisa, nze siri muntu alabisa ennyombo oba nkubye evako ndirabise biki ndabisa bwe mba njagadde, naye abantu baaliwo, so since baasasula ssente abamu nga bava ne mu states endala, kuba abamu abaali balina okujja okuva lane bajja biki. Kati ndowooza Cindy waataataninga up. Ajjukira show ezo Cindy ayinza okuba yandiwirinze okujja later, naye show zaabwe baziggala mangu. Kati nga bwe bandigenze okumaliriza nti no bamalirize otteesa ng'obudde buli late, nga b'ebbaala bakola ki baggalawo. So abantu baba balina okwekalakasa olw'ensonga baba basasudde, kitegeera byakyekyo. Of course that's wrong, man. Nze nayimbye ate abantu babaddewo, ate nekyo singa abantu tebatanize up, gwe musobola okubeera abantu 2 namukayana Cindy tozze, of course nawe oba okiraba tewali turn up, ekyo kiri natural. Naye abantu tebabadde omu, tebabadde 2 abadde just nga ne venue emaze okusasika nga abantu bavuddewo, tebabadde omu si 2 abadde bacomplaininga, so abantu babaddewo. Yeah, she came back, twakomyewo naye ku nnyonyi emu.